wiki ewedde tubadde mu nsonga ez'eggwanga ery'abasajja Abayisirayiri n'eggwanga lya Iran ezatambudde okuva ddala ng'ennaku z'omwezi 13 n'omwezi ogwa June ng'abasajja ba Isirayiri baweereza ebikompola ku nuclear sites oba ebifo ebisuubirwa okubeera mu nuclear wali mu ggwanga erya Iran oluvannyuma olw'ekitongole ekimanyiddwa nga International Atomic Energy Agency IAEA okuvayo ne kitegeeza nti eggwanga lya Iran lino kyali kizuuliddwa nti batandise okumenya kugamu ku mateeka, nti aba Iran baali batandise okumenya kugamu ku mateeka agafuga enkozesa ey'ebimu ku birungo ebikola ekyokulwanyisa kya nuclear. Olunaku olw'ejjo twabadde wano neekutegeezaako nti eggwanga lyonna kasaliba nga terikola byakulwanyisa bya nuclear terikkirizibwa kukozesa kirungo kya uranium kusukka bitundutundu 3 ku buli 100. Kakati ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency kigenda kitugamba nti kyali kikizudde nti eggwanga erya Iran bakozesa percentage esingako awo ku bitundu 3 ku buli 100. Munange eggwanga lya Isirayiri bokassa bakiwulira ekyo nga basitula byakulwanyisa ku ggwanga lya Iran nga kwe badde bakuba. Bano tebaafayo na kuwulira kiddako nti oba ekitongole kyogedde kakati ne kisalawo bwe kiti ne bwe kiti. Ebyo tebaabirinda okutandika ddala ng'ennaku z'omwezi 13 nga batandika kuweereza gakompola eri mu ggwanga ttu ery'abannaffe aba Irani. Era n'ezimu ku statement ezafulumizibwa mu ggwanga eryo nga bagamba nti ekitongole kino kyali kyalwawo nadda, ffe kyali kitugambirawo kubanga buno obusajja twabulabirawo ng'engeri gye buwetaawetamu ennyindo bulagirawo nti bulabika buweesa by'okulwanyisa bya nuclear. Jjukira nti ekitongole kino mu bigambo byakyo temwalimuuko statement egamba nti Iran yali efulumya ebyokulwanyisa bya nuclear. Nfuna bulungi mu statement ez'ekitongole kino temwalimu statement yali egamba nti Iran efulumya ebyokulwanyisa bya nuclear, wabula bayagamba nti bakizuula nti percentage ey'ekirungo ekya uranium nga kino ekirungo kisobola okuyambako mu kuweesa ekyokulwanyisa kya nuclear. Iran gye yali ekozesa yali esusse kweyekkirizibwa, era tujjukira nti mu bikolwa Isirayiri bye yavayo n'ekola ekitongole kino nga kiri wamu ne minisito y'ensonga za wabweru wali mu ggwanga erya Iran kwoteeka ekitongole ekivunaanyizibwa ku byokulwanyisa bya atomic wali mu ggwanga erya Iran ekya Atomic Energy Organization baavaayo nga bali wamu ne bafulumya statement eyali evumirira ebikolwa eby'eggwanga erya Isirayiri okuba nti baba bakuba agakompola ag'okumu nti mwatukoze bubi okukuba agakompola ag'okumu mu ggwanga tu erya Iran okwavirako abantu abawererako ddala munange okuba nga battibwa. Eno 13:5 Apex FM ekikompola eky'emboozi n'emiziki, programu eyitibwa Feffeta, nze mu Fefe Sopolia Matia. Nonyako ku mikutu gyonna bwe wandika buwandiisa Sopolia live tujja kuba tukwataganira ddala bulungi. Eggwanga erya Iran ligamba nti bino ebirungo bya nuclear bye bakozesa babikozesa kufunamu manda, kufunamu masannyalaze, so si kukola byakulwanyisa. Era bagamba nti our nuclear program is for the civilian purposes,
nti era bagoberera buli tteeka eryabaweebwa wabula beetaaga amasannyalaze beetaaga okufuna amanda nga bayita mu kirungo ekya uranium. Kati gw'okuvaayo obakube ng'ogamba nti bateekwa okuba baweesa ebyokulwanyisa ebya nuclear. Sitaani oba omusinga kimu linnya. Sitaani oba omusinga kimu linnya. Mbadde ngezaako okwetegereza ebintu bino gye byatandikira. Munnange Isirayiri okulumba eggwanga erya Iran okuba okubaga kompolaga okumuokumu bava ku statement yali efulumiziddwa ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency nti oba oliawo abasajja aba Iran baali bakozesa ekirungo ekya uranium ekisukka ku ekyo kye balina okuba nga bakozesa. However, abakulu bano nga tebalina bukakafu oba eggwanga erya Iran lyali liwesa ebyokulwanyisa ebya nuclear oba nedda, nga tebalina bukakafu obwo. Kuba tujjukira nti mu February owa 2021 waliwo ekiwandiiko ekyateekebwako omukono nga kiwa ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency okuba nga balina olukusa olwo olubakkiriza okuyingira mu ggwanga lyonna lye basuubira nti lirina ebirungo ebikola ebyokulwanyisa ebya nuclear okuba nga beetegereza ebirungo bino babikozesa ki. Waliwo puroguramu yonna ey'okufulumya ekirungo ekya nuclear. Kitegeeza nti obuyinza obwa inspection ne surveillance ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency munnange babulina, naye mu kuyita mu processes zonna amazima babadde tebalina bujulizi bwonna nti eggwanga ery'abannaffe bano aba Iran babadde bawesa ebyokulwanyisa. Tebalina bujulizi obwo nti ebyokulwanyisa bya nuclear babadde babifulumya tebuliiwo. Naye nga tujjukira nti eggwanga erya Iran lyateeka omukono ku kiwandiiko kino kye bayita Comprehensive Safeguards Agreement mu mwaka ogwa 2021 we batyo nga bakkiriza ekitongole kino okuba nti bajja bekebere ebitundu okuli Natanz, ebitundu okuli Fado, kwoteeka ekitundu ky'Ebusheira ng'ekitongole kya International Atomic Energy Agency kikkirizibwa okuba nti kijja kikebere kyetegereze nti ebirungo nga uranium abakulu bano babikozesa. Naye babikozesa ki? Ddala kituufu bawesa ebyokulwanyisa bya nuclear? Agamba atya Afande Kabanda Freddy. Webali ddala okuba nga otugoberera muganda wange Kabanda Francis bwana Freddy buziza ku bantu abafiridde mu bulumbaganyi buno. Israeli yatugambye nti yafiiriddwa abantu abasoba mu 20 ate nga Iran yafiiriddwa abasoba mu 12. So ku ludda lwa Iran bafudde bangi olw'ensonga nti obulumbaganyi bwa Israeli okusinga babukozenga mu bantu ba bulijjo. Munayo Iran egamba nti ebifo biri ebisatu omuli ebirungo bya nuclear okuli ekifo ekya Natanz, ekifo ekya Fordo n'ekifo ekya Busheira bazze bakkiriza ekitongole kino okuba nti bajja bakirambuule beetegereze buli kiriwo. Naye tewaliwo bujulizi bwonna bulaga nti basajja bato badde bawesa ebyokulwanyisa bya nuclear. Kakati ng'obulumbaganyi bw'eggwanga lya Israeli tebunabaawo. Kuba jjukira nti Israeli yatandika okulumba eggwanga lino ng'ennaku z'omwezi 13. Tujjukira nti ng'ennaku z'omwezi 9 eggwanga erya Israeli nga terinalumba, abakungu bano ab'ekitongole kino ekya International Atomic Energy Agency
baali batudde mu ggwanga lya Austria mu kibuga Vienna. Bw'atyo Director General waakyo omukulu Rafael Grossi n'agamba nti ddala kituufu eggwanga erya Iran liremereddwa okuba nga ligoberera amateeka n'obukwakulizo, nti era oboolyawo kino kibalemesezza okuba nti bavayo ne ripooti oba alipoota eyeetongodde okuba nti ekakasa oba okuba nti ekkaatiriza alipoota eyeetongodde ekakasa oba ekkaatiriza nti eggwanga lino lyali lifulumya ebyokulwanyisa ebya nyukiriya, era nti kyabalemesa okuba nti bakkiririza mu ebyo Iran bye yali ebagambye nti nuclear program yaabwe yali entirely peaceful, nti temwalimu kuba nti bakola byakulwanyisa bya namuzisa. Era we batyo ne batuula okuva ng'ennaku z'omwezi 9 paka nga 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Gross n'agamba nti mu statement enjagala okumukootinga bigambo by'oluzungu bye yakozesa, yagamba nti Iran has repeatedly either not answered the agency's questions or not said anything. Kakati nga bakulu bagamba nti basanga ze tuyita man-made uranium particles mu bitundu bino ebisatu, okuli ekitundu ekimanyiddwa nga Varamin, ekitundu ekimanyiddwa nga Marivan n'ekitundu ekimanyiddwa nga Takuzabad, nti basangamu ebirungo ebya uranium naye nga byo bikolerere si bino ebiri nakyo byali man-made, nga kyebeesibako kyekyokuba nti eggwanga lyali liwesa ebyokulwanyisa ebya nyukiriya. Era omukulu oyo Grossi n'avayo n'agamba nti the rapid accumulation of highly enriched uranium is a serious concern. Abakulu nga bagamba nti ekitundu ky'Efado n'ekitundu ky'e Natanz bakizula nti Iran yali ekozesa percentage ya bitundu 60 ku buli 100 mu birungo bya uranium, naye nga jjukira nti kasitoweza ebitundu 9 ku buli 100 ku uranium. Gwe muganda wange bomu eza nuclear oba wamaze dda ate munange oba wamaze dda okuba nga otandika okuziweesa kasitoweza ebirungo 9 ebya uranium. Kakati ekitongole kino nga kigamba nti mu bitundu okuli Fordo ne Natanz bakizula nti eggwanga lya Iran lyali likozesa ekirungo kino ebitundu 60 ku buli 100. Kyokka nga ate tujjukirako nti ne mu 2023 era ekitongole kyafulumyako statement nti mu kitundu kya Fordo bakozesako uranium ebitundu 83 n'obutuntundu 7 ku buli 100. Ne bagamba nti bano baagala kukola za atomic bomb, baagala kukola bomu zino enkambwe, baagala kutujjukiza ebiseera ebya Hiroshima ne Nagasaki 1945 ng'abasajja Abamerika bakuba Japan mu ssematalo ow'okubiri. Kyakunyumiza ebizibu byonna gye biva okuba n'olutalo lwe tubadde nalwo olw'ennaku 12 June nga 12 ng'eggwanga lya Israel terinalumba ggwanga lya Iran. Abakulu baavaayo ne bakkiriziganya nti katulangirire nti eggwanga lya Iran lino limenya amateeka, nti libreachinze the non-proliferation obligation, nti Iran tegoberedde mateeka na bukwakkulizo ku kuweesa n'okufulumya ebyokulwanyisa ebya nyukiriya. Jjukira nti guno gwe gwali omulundi ogusookera eddala mu bbanga lya myaka nga 20 ekitongole kya International Atomic Energy Agency okuvayo ne kirangirira nti waliwo eggwanga erimenya amateeka mu kufulumya ebyokulwanyisa bya nyukiriya.
naye era omukulu Grossi akulembera ekitongole kino n'agamba nti naye tewaliwo bujulizi nti abasajja aba Iran bano bafulumya ebyokulwanyisa. Era tumujjukira ne wiiki ewedde yavaayo ensonga y'emu n'agyogerako nti bo tebakolangako conclusion nti Iran efulumya ebyokulwanyisa. Ensonga yaabwe yali nti amateeka baali bagamenye naye nga tewaliwo bukakafu nti ebyokulwanyisa babifulumizza. Era mu statement ye yagamba nti we have not seen elements to allow us as inspectors to affirm that there was a nuclear weapon that was being manufactured or produced elsewhere in Iran. Ebigambo ebyo biwulira tetulina kantu konna ke tulabye ffe nga abalambuzi okukakasa nti waliwo ekyokulwanyisa ekya nuclear ekyali kikolebwa oba ekyali kikoleddwa mu kifo kyonna mu ggwanga lya Iran. Jjukira nti enkeera nga 13 Isirayiri bwe yakolera obulumbaganyi. Ye Vice President wa America J.D. Vance yavayo buvi n'agamba nti ekyo kye mwogedde kyokka kimala, temwetaaga kutugamba nti oba bafulumya oba tebafulumya, just kiri kye mwayogedde kimala, ffe katulumbe. Era tumujjukira nga 17 omwezi guno gwennyini ye wiiki ewedde ng'awandika ku mukutu gwa X agamba nti they have been found in violation of their non-proliferation obligation by the International Atomic Energy Agency, which is hardly right-wing organization. Olwedde amateeka bagamenye dda, tebakyalina kye batugamba. Era bangi bagamba nti oba oli awo kino kye kyaviirako ne Donald Trump, president w'eggwanga erya America, okubanga aduumira eggye ligende lirumbe ebitundu bino ebisatu okuli ekitundu kya Natas, ekitundu kye Fodo kwoteeka ate ekitundu ekimanyiddwa nga Faraiha, abasajja okuba nti babikuba mu bulumbaganyo obwakolebwa over the weekend eggwanga ery'abannaffe ba America. Era ensonga lwaki olaba nti America kasa yakola obulumbaganyi buno bw'ati omukulembeze ow'eggwanga erya Isirayiri omukulu Benjamin Netanyahu yagamba nti bantemerewo n'ekiro y'embizzi. Kino ekyakoleddwa kikolwa kya ttendo. Bulijjo ekyo kye njagalira ddala, baawo simu mu kyalo nti bankoleko omwana Netanyahu n'okwagala okulya enva alizimujjako oba oli awo aliba walumbe. Hero amaliza we bati kyekimu nno kubyanyiza Irani, kubanga tujjukira nti baatuulizaawo National Security Committee ne bayisa ekiragiro ne bakiweereza ne mu Parliament kyakubaganyiziddwako ebirowoozo ku Mande nti eggwanga erya Iran terigenda kuddamu kukolagana na kitongole kino. Iran tegenda kuddamu kukolagana na kitongole kirondoula byakulwanyisa bya namuzisa oluvannyuma lw'okukizuula nti ekitongole kye kyabakubizza. Era okusinziira ku mwogezi wa National Security Committee omukulu Ibrahim Raizai yagamba nti buno obutongole bwammwe buno butuletedde ebizibu ebitagambika. Kaakati tuyisizza bill tugitutte mu Parliament, zi surveillance camera zonna ez'ekitongole ekya International Atomic Energy Agency ezibadde mu ggwanga erya Iran tugenda kuziggyawo. Tetugenda kuddamu kukkiriza mukungu n'omu kuva mu kitongole kino kujja kulaba biki bigenda mu maaso mu ggwanga lino. Jjukira nti ekitongole kino kibadde mu ggwanga lya Iran okuva mu mwaka ogwa 1959 era ebbanga eryo lyonna kizze nga kitutegeeza nti Iran ebadde etambula bulungi nga terina buzibu bwonna. Kati basazeewo ne bagamba nti nabino ebiragaano bye basayininga okugeza endagaano ya 1968 eya Non-Proliferation Treaty NPT nayo
mu kaseera kano bagivuddemu naye tulindiridde of course parliament erina okuyisa biiru eno lifuuka etteeka bagenda kukikubaganyako ebirowoozo tulabe gye binaggweera